This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Uganda wotudde toyugana sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Ssenkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba. Omulanzi Jafari Ssenkubuge Omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gw'alina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe. Omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo Omukama teyakimusabaako yadde ennusu. Naawe alina ebizibu nga biva ku majinni, emizimu, embeera embi eya buli ngeri. Mutwalire omugugu gwakutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire. Obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga. Aba bodaboda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bookwata eryato ku mwalo Eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari. Oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba. Oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala. Awo omulanzi Jafari Ssenkubuge ye n'obanga omukwasizza kibyago kuserengeta mu Kulubagga. Nena abakulembeze nabo tubagambeko kayemba ekiviiriddeko abantu otandika okwogera ebigambo ebyo be bakulembeze otutuuka eno mu paalamenti ate bo ne banyumirwa nti omusajja abadde ku ground wano tuli naye oluba omuweereza olufuna ebibiri bino kuba waliwo abaga nti ebibiri tebandibikutte naye olinaga nti ate kiri mu tteeka olufuna ebibiri n'agula Land Cruiser ng'ate waliyo omulala MP akutte ebibiri ebyo naga nti kale kanguleko emmotoka ya $7.5 kino 125 mbize mu constituency bibeeko we biyambira abantu. Kati ekyo ekiviiriddeko abantu okugamba nti abasajja abakulembeze batuuka mu positions of power babeera mu kweriira kunyumirwa. Kati naffe batukoleko wano ffe batuleke nga batuwaddeyo ke batuwadde. I think nayo thought ntuufu nayo naddala ku bakulembeze abatalumiridde bantu baabwe bone badda mu kugira neze kindowooza kiri kimujja eyo teekayo omulala kubanga tajja kukuwa leero n'enkyakuwe na luli wabula bw'agaana bwe yeekobaana n'abantu abakola endowooza ezitafyukyayo ate oba ojja kufiirwa nnyo so bw'omugjayo n'ofuna alina eddoboozi ng'eriryo aba asinga. Ekyokubiri kyogende nti bakuwa ebibiri n'agamba nja kuzzaako $7.5 million okimwe bakutwala mu kooti bakuwangula kituufu kubanga ssente baba bakuwazaaki za mmotoka wakola otya tewagigula nanti bino betwogera kayemba bibeera bya buntu bulamu kaakati ekyo kaakati nti for example Ssegirinya ye yalaga nti ebibiri bye baabimuwa yakolamu eddwaliro. Ngenda kunyumizaako emboozi emu anyway kanjireke badde ndagikunyumiza naye muganda wange Ssegirinya afa tali happy. Abantu bangi bamubba yafa tali happy. Okufumba kutuwa essanyu akaseera akasinga okunyumira buli mufumbi keeko okulonda ebirungo. Ffe wano ku Fresh Spices tukuleetedde ebirungo byonna bye weetaaga okuwoomesa emmere okuva ku tea masala, pilau masala, chicken, beef masala, mixed spices, cumin, cinnamon, cloves, garlic omuse, paprika, akashenda hot pepper n'ebirungo ebirala bingi. Tusange mu maduuka ne supermarket mu ggwanga lyonna. Tukyalire ku dduuka lyaffe mu Kikuubo ku Discover Plaza ekisenge B0 oba kuba essimu noti 779 noti 4 oba noti 75 noti 74 noti 292. Tusuubuza n'okutunda ku retail. Fresh Spices, meals got tastier.
ensonga z'ettaka ensangi zino zafuuka nzibu okwewala katembo oyo yenna dduka mu Honest Estate Developers ofune ettaka eritaliiko ndooliito baguddewo estate zaabwe empya omuli Gayaza Kiwenda Phase 5 Mabombwe Phase 6 ne 7 n'eggobero Nampunge songa ne mu estate zaabwe enkadde poloti esigaddeyo ntono ddala Hoima Road ng'Nansana Bujuuko Namusera Bugembe Namusera Phase 3 Kachiri Mwera Kachiri Magogo Gobero Muguruka Phase 1 and 2 Wakiso Kasengejje ne Kachiri Simba Mannyo ku Lwentebe balina Nakawuka 0 Phase 4 ne Sisalutaba Expressway ate Namugongo Sonde ne Namugongo Misindye amazzi n'amasannyalaze weegali bw'ogula kyapa ku mmeeza tuzimba n'okutunda amayumba agawedde Honest Estate Developers tusange ku Martin Road mu Kampala okumpi ne roundabout ya Aga Khan ku Mankeshwa Building essimu noti 772572873 oba noti 7752873 aliya luzungu kade kazungu tujikole sawa namba luzungu luzungu tugenda muzare kujere kutoka ntoko ndimbuzi ndempuno sizali samukazi kati ndi muto gwasa sule ewange akyala abulora bababbi abakyala wele somuyomba nyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeke obutini singa babu mutwali bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo sakibwa alina guno omuggo gwa Musa white star premium detergent waliwo wanangali ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Yes, I hope producer Ronnie ne producer Mutiaba mutufuna bulungi omanyi bimanyi okubuusa sound. Bebikola. Ogenda otuuka mbate nga tebyavuddeyo. Nogamba banna. Waliwo yakinkolako ko naye nalowooza program kolo nali mukambwemu. Yali baatya oyo ne Sendi. Baatya butya. Baatya. Abo baatya. Nawanda omuliro. Nabaŋŋamba omanyi gye twatukola sound yagenze. Abasajja abatiitiizi. Aye nno Kayemba akantu kano ke tukola naawe nakaagadde nnyo natandise okufuna amasimu owaayo tukyazaako ddi naffe abisaidi neeno yonneyo neeno neetegeera nti essaawa ekola ssente entuuse kituufu olaba kati gwe tubali tukolera bwe kiri era kati natandise okufuna amasimu tonsolooza ate ate gwe kati twatambudde mbadde ŋŋamba nina ekintu kye neemanyiiza ennyo omuntu bema ntandise naye obanga kyaliwa otambula naye bema nti nkuwadde kati waliwo omusajja yankubidde agenda kwesimba ku zambaali eyo naye ndowooza naye wanuupu nankubira nti kati foto nze nga tompaddeeyo mukisa ne munnyonnyola mazima nti zambaali musajja wange tuli tutya namusuubiza platform eno egenda pika zambaali paka okuggyako bannanga nti avudde mu reesi ng'ojja so kati naawe Kayemba tuli tuti tetuta kintu kino kuba ebigambo byayogerwa bingi era kino waga nti ate n'ekirala leero jjukira nti mukujiwe natandikira wano nga bakubuka maloobo kamazi bagamba omusajja oyo baali bakonzita wa state ngenze enswazaabo ngamba nsigana wa state nze kanjogera ebigambo bwaba biwulira babikasa biwulira bosi ba state and for me I think abantu baffe basinga bali ku opposition naddala bano abapya abakajjobuza abawagiza feeling kubanga omanyi kyemba negenda okugamba nti wonna bakugamba nti wonna wosobola oyisizaamu eddoboozi isaawo okozesa platform yonna gy'osobola eri platform ebaga nti ya NRM kiringa boolaba abasumba kati ne bamaseeka bakitandise bo bapika kintu kyabwe kati ne bwanaakonvatingayo omuntu ogwo kimala nja kuwa example ku Pastor Wilson Bugembe oyo namumanaginga ng'atandika kituufu naye nga abalokola ebiseera ebyo nga takkirizibwa kusala kuva mu secular kuva mu gospel okuyimbira abatali balokole era nzijukira ebiseera omwannyinaze
muwala wange Judith babiri oya yayimba Yesubeera nange nafuna pama wa naagaano gikimayo kati nze ne capitalizing okwo babiri yagaano gishima yagaana babiri bambi yali mu buwambi babiri era tiyali nsobiizi naye yalina obuwambe bwe yalimu yabumanyi bulungi kati nze na capitalizingira ku ekyo ne ngaabugembe bwe tufuna awaadi ogikima koye nandi gikima koye nensobola ogikima ne bamunominatinga of course nga mukama njagala kukumanya lwamaanyi alubamu eyo y'amaanyi kati koolo teyajja naye yansindika naye bwe nali nyambadde ekiseera ekyo nange oluusi neetyamu nengikimayo nengimuwa enkeera n'agenda ku pamawadi neyeebaza nagamwe bali kuteeka platform ena abantu kwe bansimbira nagirecognize omwaka oguddako najja n'ayimba ku pamawadi nekyo gye yasooka okuyimbako ya secular yali ya Lutaya Nice and Lovely ne bamulyoka bamukolokota abalokole wuyo agenze mbyensi naye nga bwatuuka wakati awamu gaapu n'abuulira enjiri n'agamba bannange awulidde ekigambo kya Katonda baliwo ne bawanika naye birwakuba nti abamu abawanikanga babanga ateredde bakubiddwa dde naye ng'era mulimu abo abawulira n'agamba nze kyandeese mu kyaki nakulabye ku show ya Lutaya ng'oyimba bannakulabye eri so na bino abaana banyiivu tobanenye oluusi banyiivu nnyo olwa situation gye batuuseeko naye ffe tulina obbaluŋŋamya ffe kati mba kutya mbeera yali erimu yali ekkubwa nange ne ŋŋamba hakandeke kasuko y'omukubye nnyo nti wa state nange sandi kuyambye ate sandi yambye kwakakati otunira nti abaana abato bebawukinga ebintu byaffe byetukola kuno era ne ba appreciating ne bagamba weebale nnyo weebalire ddala naye n'ekirala njagala abo abaana njagala kubeebaza nti nze nabagamba at the time ate kino era nnyongero kiddamu nti eddoboozi tolinda lya kasuku yekka kuba kasuku oluusi oyinza okuddawo n'onyiigira kasuku nga kasuku avuga VW kasuku nga gyasula chorus mu area gyasulamu mulimu amalwaliro 3 gonna amalungi ga private nga kwagamba nga yeesobola si mu bubi kati nga gwolina kyoyagala omulage nti kikyamu naye nga ye takikola ki because honestly there are people nga ye tamanyi nti waliyo ekikyamu naddala abantu abo balowooza nti bali comfortable naye baba bakimanyi nti balina ekikyamu bawaliwo ekikyamu kubanga totambulira wooka oba oyita n'ogenda mu Kampala ebinnya n'obiraba n'ogendako emulago oba munno agize okugulu n'oyita n'olaba embeera but some people choose to ignore olwokubba baba comfortable but so kati voice eri gye mbadde gamba Honorable Kayemba nti kuveera ddala amabega nga nkyakola ne ku TV nga mbagamba eddwaliro bw'osanga omusawo taliiwo sooka n'essimu yo recordinga olage nti omusawo leero teyakoze eki teyazze kati ffe tunaagenda okwongerako amaloboozi gaffe nga bw'otandise ekigambo ekituufu kiri nti mu ggwanga nga everyone is accountable everyone wins tolekera muntu mulala eka kubeera accountable naawe be accountable kyekiri Kazibe Kapo kye yagamba nti ye Kyagulanyi amugoberera lwaki ayimiriddeko Kyagulanyi lwalikera ku makyanga ekyo takyakiyimiriddeko tajja kugamba nti ye tali mu struggle ye struggle ye ejja sigala egenda mu maaso kuba ye ayina ebimuluma ate n'oli byalaba nti naye byebikola ki nze mmanyi okutegeeza abantu mu kyalo eyo naye walala abaga nti bawagizi bange nnyo embaga temumpagira muwagira ideology yange nakyenyimirirako naku netukeera enkya nenjogera ebigambo ebyo tewali muntu n'omu addamu kunneegattako ekyo kyekituyimiriza n'amaanyi ago n'amaanyi g'abantu kyova olabanga eno struggle tosobola kugamba nti gundi yanvumye nze mpeddemu amaanyi never kubanga kyetuluubirirwa n'oyo akuvumye naye yeetaaga kunnula we need to work together naye mu kutambula mubaamu frustrations mubaamu abakyamuse nnyo mubaamu disappointments naye tekigaana kutambula kutuuka wa gyokola ki gyogenda naye kye nayagala mu ebyo byonna byonna nti nze abantu nabakubira omulanga naddala abaana bakommenters naye mbaga nti tewali buzibu you can choose to start your own YouTube channel otandika obubaka bwo era mbalaba baazitandika kati n'omuliro ne gukendeera kuba baategeera nti si byangu bwe kiri naye ekirala omuntu omutakkiziganya mu ndowooza nze ndowooza guba mulimu gwo okwogerezeganya naye so si kumulumba nga mbeera bweba kasuku bwe mba sikkiza kati nja kuwa example tuyinza okuba emabega eyo nga bwe twali tulaba ebintu si boobiraba but bwe tugenze nga twengeginga noengeginga ne Kazibe Kapo noengeginga nange ne tugenda yagala gaana bwe wali si bwoli
ogenda omuvinga naawe amaaso go ne gooyongera okulaba kyova olabanga gundi egamba bayibuli nti Yesu yaleka manya endiga 99 n'alumba endiga emu yali ebuze kakati situjja kugamba situlowooza nti buli muntu asobola okuba n'endowooza ng'eyo bati mwakazisa endowooza yo mu ngeri ey'okwogerezeganya sisi bikonde kibanga nga okwana omuwala n'ogamba nti gwe nkwagala bwagamba otandika okuyomba nkukwana onvuma kukwana okola bwoti so bw'oyogera naye mpola mpola ate weekanga mutegeeraganye ne mutuuka ku kigendeero mpozi kati n'ennaku zino nina bendaba for me this is just a simple message nti change tesobola kujja with one person it's collective effort kati nina abantu bendaba ayagala nnyo opposition ate akuba abalala bali mu opposition ku bintu nabe batandise ate kati Museveni yakwataganye ne Winnie Kiza n'akwatagana n'ebyanyima n'akwatagana ne Mugisha Muntu kati bagenda kukola bwe bati ne bwe bati ekisooka ne ntula wansi ne ngamba nti Kayemba ne bekyandibadde nga kituufu at this time is it the right time to move that direction kakati then ne mpulira ne audio za Hildaman video yadde videos nawulidde audio ng'agamba ati nga ffe twazimba ekitebe biki yabadde audio teyabadde video yabadde video teyabadde audio yabadde mu bantu be ng'ayogerezeganya oluusi waka muganda wange oluusi akambuwala nnyo kwegamba is too emotional bw'aba ayogera naye kati nja kubula ku kintu ky'abawinikiza abo nti abantu situjja bajajinganga ku bigambo byabwe tujja bajajinganga lwa bikolwa byabwe bw'abanga ddala Museveni yabatutte era ebikolwa bya bijja kulaga oba okitegeera bulungi tukkiriza nti waliwo abantu abamu opposition Museveni bapenetratinga n'abayingiramu abalala n'abaleka basigale nga opposition ddala naye nga bamuwa information bakola buli kintu naye ate ntumanya ati ate ne propaganda naye mungi kuba ne mwami Museveni amukozesanga walaba omuntu gwe mwesiga oba abantu bemulinamu essuubi agezaako kumalamu amaanyi mumukakkane mugambo olaba ne baletwesiga nabo bali bwe bati n'akivaamu kati tulina okuba abeegendereza nnyo ne propaganda tulina okuba abeegendereza nnyo tulina okwetegereza n'okwegendereza kubanga wano we tuli propaganda so tuttira omuntu gwe twagala nze mulimu ebintu ebimu bye neewuunya one time oba yaliddi waliwo omuntu omu yagamba nti oba byali biseera bya kulonda ki ne bagamba nga tumaze okulayira nga tetunalayira naye nga tuwangudde akalulu ne bagamba nze baasoma ababaka nga 50 abanoopu nti bageze ne basisinkana Museveni abalala mbasinkanye sali musale amazima ga Katonda mu ggulu ng'obusungu bwe tulina mukadde ako bannaffe basibye Idi Muto bali mu makomera ffe twawangula kalulu ne tubeera happy kubanga twalina ekigendeere kyali kisinga obunene ate nga we are right tugamba okuwangula obuwanguzi obubaka palamenti kimala nga temulina buyinza nammwe babakuba emiggo nga era bakuba abantu abalala oli n'akyogera ng'amazima ga Katonda mu ggulu n'ekintu ekyefaananiza bwe kiti tekituukangawo so propaganda oyo bw'otamwegendereza propaganda oyo ava ku ki oluusi kumalamu bantu maanyi ekirala abantu abamu babulayo boogerako bwamanya nti bwenjogera ku kasuku abantu bajja kufollowinga mabegako kankuwigiza mpi mabegako ebyo abantu bayogeranga ku reema oyo ng'amanyi nti ne bwe ngamba nti reema kino views zijja kuba nyingi n'abamu bakikola abalala abamu baba baagala nnoona ku ssente bwe mulemagana n'asalawo olusekamu balukuba bubi bwe mulemagana n'asalawo bakube propaganda oba oli awo lujja omuyita omugabe muganda wange ate onkuba nnyo tuteese bati nze sisobola ku kintu nga si kituufu ne bwonkola otasobola kukkiriziganya ekirala aba baagala kutemaatema mu kibiina kuta trust kuba omuntu yenna alwanyisa Museveni oba NUP oba omuntu yenna opposition omuntu yenna asinkana Museveni amunyiigira ku mutima gwe olw'obulumi abantu abo bayitamu kati oli bw'ayogera kati tunuulira abaana batulugunya buli kaseera kati nze kennyini nzinja kwewaka ekizampu nze obusungu bwe nayina nga tebannantwala mu drone bwali 9 ku 10 ku Museveni oba 10 ku 10 kati buli ebi bisatu olwa bye nayitamu ne kakati omubiri gukyattuka olw'ebyo bye bantuusaako kati imagine omwana ayise mu mbeera eya drone nawulira nti ate musajja waffe ate yalina akasajja akatulugunya akatukolako ebikolwa bwe bitulowooza awulira atya ku mutima gwe so bakikola oluusi okutemaatemamu
malamu abantu bafa amaanyi n'okumenyaamenyamu naye nze kyenzikiriza ekisooka tebakulima nti eri alya ssente za Museveni n'abula ne bwe giba myaka 10 ovaayo kubanga nabo bennyini ssente zaabwe si za kyama tunula ebintu bingi bakoze nga bakwese bingi one day one time olina okuvaayo ekyala bw'oba compromise era olabika n'ebigambo ebyo biwulika bw'abadde ayogera kino kasikubenzeyo nenga nti omusajja Museveni twetaaga omujjako ntandika okujja ngamba osanga Museveni oyo nga byenjogera tebikwatagana k'omuntu ali compromise bitabula era nkibulya baganda baffe aba opposition baganda bange temugeza ne mwesembereza Museveni Muhoozi n'abantu bonna abakola ebintu ebyo be bakozesa okutulugunya bannayuganda n'okunyaga nsi abantu banyiivu wejja kudda enkeera obanyonyole omanyi nabaddeko n'omusajja oyo nabaddeko nze nja kuwayo example lumu twali ku parliament awo tubaako nitusinga tunatasinkana deputy speaker n'atusanga awo nali ne muganda wange Lutayanani bati abantu batunyiigira ne bagamba lwaki muhono obinga n'abasajja abo gwanulaba nga abantu obulumi balina ku mutima buki bwaddala kitegeeza okwegendeza kulina okubanga kungi abantu balina obulumi obwaddala ku mitima gyabwe si bwakusaagira mu busaagizi naye bwe ntunula nti omanye omulembe guno abagenda okujjako gavumenti eno si be ba elites abo batunula mbu ne bakola evaluation omanyi bwe tunya police eno n'ogigeraganya police eno nga bwe yakolako Azerbaijan bwe baali bajjawo dictator ono katuyingira ebyo tebikola kati abantu abanyiivu bagenda okujjako omusajja kubanga ba elites babadde n'akadde kaabwe akatula ne babaluwete aba elites tujja bayita oluvannyuma okututereeza okutukakanya n'okutembeetembeera kubanga era eggwanga lyetaaga abantu bonna yeetaaga ba elites yeetaaga ba middle class yeetaaga abagagga ennyo yeetaaga n'abaava ennyo naye nga kakati omulimu gwe balina gwe gwaffe omuntu wa wansi omuntu akwatibwako direct oyo bye balina okujjako nakyemalira kyokola nga kiri kyogambye kya collective effort gwe bwogamba mbu tulinda Bobby alagire lwaki alagira tandikirawo kutandika ekikuluma bw'otuuka mu ddwaliro nga teri ddagala gwe buli muntu kola roolo yo this is a collective effort fekka fe basobola n'otukwata example eri emu nti kati batukwata mu kaluke kawembe ne batutwala batuta ssaawa zaabwe 8 gwa kiro kakati era kitegeeza ne pulezidenti wange Kyagulanyi era naye asobola okutuuka mu mbeera etya naye amaloboozi bwe gaba mangi n'abantu nga bangi ng'ekiri embala kirala ekiri ebukomansimbi kirala ekiri eggulu kirala there is no way they can manage us all abantu ababba ensi okusa ku lipooti ya Igigi bali 3,000 be basadde 1,48,000 ku bunkenge 3,000 be babbi direct be ba beneficiaries b'enguzi be bantu abo 3,000 be babba etrillioni ezisoba mu 2 buli mwaka ku budget y'eggwanga kuba Igigi yatuga trillioni 10 mu 2 actually katuli mu 2.25 obubbi bweyongera buki wagambire trillioni 10 kitegeeza ezibbwa nnyingi kati abantu abo akakundi tekasuka 3,000 akakatulugunyiza bannayuganda okubonaabona kyokka ffe tuli 4,885,000 kabino bye babaze tusobola kubikkiririza mu gwe baakubala bangi bye bataabala babikola ne bagamba ate kati eggwanga erimu likkakkanye tebakyawera muwendo ate abalabeeyo bannange Uganda olemo. Honorable Kayemba, Buganda is back on the spotlight. Okuva akalulu akaggwa bagamba ab'opposition naddala nopo muli basosoze mukulembeza nsonga za Buganda era mwawangula Buganda yokka ne tuvaawo awo retreat yaba RDCs eyabadde ekyankwanzi yabadde etunula NRM ereclaiming etya Buganda tuba tuli awo ne tula nti ate Buganda bagijje ku map kintu kye bavuddeyo ne baga nti asi kituufu tuba tuli awo Buganda caucus nayo neetuula ya NRM nayo neebaako ebintu byayo byega nti kati bino byetulina okukola era bali mu kutambula mbalengera mbalaba juzi baliko ekiboga batandika ekiboga ne badde Buvuma Sunday wedde babadde kyotera ekyo kakati ekisooka nja kusooka ku nsonga y'obusosoze gye bagamba nti
n'okutukulembeza ensonga za busosoze ensonga lwaki tuli b'amaanyi mu Buganda. Njagala munaye nkubuulira amawulire ag'essanyu wala ag'ennaku era atawagira nkyukakyuka. Busoga ina districts 13, 11 twaziwangula. Pulezidenti wange Kyagulanyi ne NUP baziwangula. Ekyennaku abaka babbibwa abasinga obungi bwe twateekayo. N'ebbiri obubbi obwalimu bwali buyitirivu kwaliko Buyende ne Kaliro. Buyende ebifaayo bimanyi bulungi. Kakati kitegeeza Busoga twamuwangula. Bw'otuuka Zimbaale Zibusia zaani twaziwangula mu Buganda. Kakati nzikiza ne districts nyingi za Western ze twawangula. Naye baatuuka ekiseera districts ezimu nga teri kulonda president. Nga bagamba twamulonze ddalonde mpi. Olwo district ye Ibanda twagendayo waliwo mbaka munnange yali afiiriddwa maama we Aisha Kabanda. Nga mu bubbi obw'ekitalo president wange Kyagulanyi yafunayo obululu 7. Mu Ibanda eriraanye Kazo ne Kiruhura nga mwaye mu 7 mu bubbi obungi nga bamuwa obululu 12,000. Ekyo teyali tekibanga mu bitundu bye si wokka. Embalala mu rulo waliwo gundi ye Kashali, constituency ye Kashali Kyagulanyi yagiwangula kumpi. Bakola bukozi buvuyo kubanga ne flaga bearer we NRM walondera Kyagulanyi yawangula n'ebitundu ebirala bingi. Kakati ekyo bagezaako kikologezaako kumalamu abantu abaanyi abo mu Northern n'abalala ate nga nabo mu Northern baddiranga abaana awagira Nuupu ne basibako amayinja ne basuula mu Gannairo. Wakiwulirako ekyo? Omukyala deputy president waffe Lina Zedriga emboozi yaginyumya ffenna ne tukaabya amaziga nga tebaagalirayo ddala kintu kyonna kubeerayo. Mu kunyigirizibwa okungi walabanga ebyali ewaggulu, walabanga trail, walabanga ezo towards country towards president wange atambule, walabanga ekyabeerangayo ddala abantu abo bavanga Kampala oba bavanga walala. Obuwagizi buli mu ggwanga lyonna lyayogera nti enkyukakyuka yeeyo. Ekyala boogera ku busosoze. Ffe abatukuba emiggo mu drone nga batulangira okubeera Abaganda n'okubeera abantu baawano Baganda. Bo bennyini basinga okuba abasosoze naye nga bagezaako kikozesa ogezaako okumalamu abantu amaanyi. Nayogedde na buli muntu gwe nsobola okwogera naye. Buli lwe ndyogera nja kukyogera. Ekintu ky'obusosoze tekirinaawo space wane waffe mu Buganda. Tekina space mu Uganda. Fe Uganda twerabanga abantu abawamu. Simanyi oli musajja wa ggwanga ki, simanyi oli wa ggwanga ki, ffenna twerabanga abawamu. Tulina osanga Kakozo yali akiikira lya Ntondo oyo wa Iyala. Kakoza bw'omutunuulira ye Kakoza. Ne bw'omutunuulira si ye Kakoza. Naye nze simulaba nti si ye Kakoza era mulaba ye Kakoza. Bangi nnyo. Naye abasajja abo bayina obukyayi obungi ku baana ba wano. Si ku Baganda ne ku baana b'omu Buganda. Kwa Buganda is a nation. Buganda terikyali tribe. Buganda is a nation. Bw'otuuka e Kayunga tulinayo Abakeni, tulina Abasoga, tulina abaki bali eyo, Abaluuli n'abalala. N'ebitundu ebyenjawulo byonna ne gy'obeera Buganda yafuuka nation, ggwanga erigatta abantu awamu. Kati bwe kibaagala okukola ebyo nga baleetwa obukyayi bwabwe n'ennugu yaabwe ku mutima n'owuliranga bawulira bubi okuba nze nga nina ennyindo bweti. Munnange si ffe twayireetera wano. Ekyo ky'obusosoze be basosoze, nkiddamu be basosoze. Ekyokubiri ogambye ku kya zikokasi ezo bwe zituula abaradisi tulikiriminga tutya Buganda. Wano kiki ekyaba kyaya mu Uganda? Ekyakyaya NRM mu Uganda. Kuba NRM bagikyawa mu Uganda. Ne gye balinganga gye balina obuwagizi babakakabukake. Bw'otakola kino tukugobane ku kyalo. Ebyo gyebiri tumanyi mu districts gyebiri. Poor service delivery. Okulwa mu buyinza. Obubbi bw'ettaka. Okugoba abavubi ku nnyanja. Okulwa mu buyinza nkizzemu omulundi omulala. Ebikolwa ebitulugunya abantu ebisusse. Okutyoboola eddembe ly'obuntu. Obwavu obususse nga n'abantu bye tukozesa ng'ebyokulima naki byetukozesa ya bbeeyi naye ng'ebbeeyi yaabyo ntono bisinze okukyaya abasajja abo wano. Kubanga ogwomalako otya emyaka 4 n'olowooza n'asigala okyali muganzi ng'ate emyaka 4 gya nnyondo. Kweremezaamu bweremeza buli kaseera akuwakanya n'omutulugunya. Gw'osuubira otya obuwagizi? Nze gye nva Bukoma Nsimbi n'ebitundu ebirala
Gwomanyite eggwanga lyonna abantu abali ku national grid y'amasannyalaze bali 30%. Eggwanga Uganda 30% bali ku national grid y'amasannyalaze, 70% balina amasannyalaze. Genda mu statistics obuuze nampakanya aveeyo. Mu ggwanga omaze mu buyinza emyaka 4 abantu ebitundu 7 ku 10 tebalina amasannyalaze. Only 30%. Kyokka nga amasannyalaze bagasasulira sinti ga bantu bawaga bwerere. Tulina n'amasannyalaze gali awo agava mu bujagaali ge tutakozesa bagaita DMD energy tusasule billions over 100 per year olw'okuba situgakozesa. Obwo buwagizi ssebo bukoma nsimbi eri kumpi nze nataka obuduuka bwange mwenva ekirya menvu tewali masannyalaze. Wamaanyi nnyo okabuduuka bw'amaanyi abantu bamba ina ku ssente tewali masannyalaze. Abantu abo basuubira otya okuwagira. Enguudo tunulira enguudo eziri wano. Tunulira oluguudo lw'Ekayungo oluva Ekayungo okudda Ebbaale eyo ku nnyanja Ebbaale bwe lufaanana nfuufu mpitirivu. Tunulira oluguudo oluva Ekyabakuza okudda Emateete Sembabule lw'ebita kuli eyo yonna. Tunulira bwe lufaanana. N'enguudo nnyingi mu districts nga nfu kusuubira otya abantu abo okuwagira nga tebalina service delivery. Tunulira amalwaliro. Mu kyalo ewaffe omuntu atuuka ne bamugamba eddagala teririiwo genda olinoonye. Ng'omusawo kyakoze muteekako kano bakayita kano kateekako munampima ku mutima amazzi n'amazzi nago babeera nago naye ogagula. Oluusi walaaba obulwadde nga musobedde amuteekako ku mazzi ng'agamba osanga ganaamuwonya. Kyokka n'omusawo agimuteekako bw'asaba katusabe amazzi gano gamuwonya tewaliiwo ddagala. Otegeera? Nkitegeera. Abasawo nga omusawo omu alina okujjanjaba Uganda bweri 2.2 gy'abantu. Kati rate ku basawo be tulina abantu 2.2 yo 2.7 omusawo omu. Abasawo batambudde bafulumya eggwanga olw'ensasula embi n'olwa conditions embi. Bwe mbuulira ku ebyo byonna omuntu asobola atya okuwagira gavumenti y'NRM. Ng'omuntu alwala ng'omusawo waliwo eddwaliro lye baalaga ennaku ezo ku TV nga abasawo bonna tewali waliwo omu. Nejjanaga nange bannange bayamba buyambi annyonnyola abalwadde bwagendako eno bwagendako eri wali yazaala bwagendako eri bamuleese okugulu kumenyese bwaddako ng'ali ogwo. Banaakuwagira batya ng'okola ng'embeera eri bwetyo. Ennyanja eyo Katonda yagituwa teri muntu mulala. Ne twatondebwa strategically nga tulina ennyanja eyo geography eraga manyi atandika myaka emeka manyi ate ettaka nerikkamu ebintu ebyo. Nabyo bw'obinoonyereza ennyo oyinza okutabuka omutwe mu ennyanja engeri gy'avaamu ate ne mukkeje ate olusozi lwakola bwe ruti. Nabisoma naye bwe natuuka ku A-level geography namusuula nga sijja kusobola kwemuulamoola nnyo bwe ntyo. Kaakati ennyanja eyo yabeezangawo nnyo abantu kuba kise ennatural resource Katonda gy'atuwa ebyennyanja mu ebiri bantu nga bagenda ne bavuba afunye eryato lye n'avubayo n'adda ewaka. Nalina ssenga wange twabeeranga ku mwalo eddimu. Omwalo ogwo guli oyita Kaliso n'odda eyo munda eyo Buuliro n'odda eddimu. Naye nga nange kennyini ku makya nkeera mu holiday ne ngenda wali abaleeta ebyennyanja ne bajja n'ensika obutimba ne bampayo ku ssente. Ennyanja baagiwamba baddira Abachina n'Abayindi be balina olukusa ku nnyanja. Ennuuni ogikwatako bakutta. Ennyonyi y'ennyanja eyaffe eya Uganda kubanga ennuuni za bbeeyi era nazo bazikontractinga bo bennyini. Abo Abachina boolaba n'Abayindi bakolanga bugologoosi. Bano be bannannyini bizinensi naye baali bamanyi okumanaginga ne babawa security ne babawa amagye. Abaana bangi babatidde mu nnyanja abalala bagubye mu nnyanja ku nnyanja bagyefuze. Kati gwe mbuulira era baagala n'abava omukene mbu kubanga mukene ziri engege z'omukulu ebyennyanja by'omukulu bye birire yagamba mbu mukene oyo temuveeko kubaze emmere y'ebyennyanja byange. Bibi byabwe yabireetawo. Kakati gwe abaana abo boogobye fedda mu kyalo eyo ng'abaana bagenda ku nnyanja eyo n'akomawo nga yeesaze jjiini gwe tebazira abakozi jjiini ze bayitanga saviko. Nga bw'olaba omusama kati bw'ajja ng'ava Amerika eyo ng'amanya ngenda Uganda nina okubamba. N'agenda n'agula engoye ze zennyini ziri brand n'ajja ng'agikubye n'afuna n'ekiwoowo ekyo ekyakabi n'ajja nga kanaffe bwe baakolanga abayaaya abo ab'oku nnyanja. Kagenda n'agula ekisaati kye bulungi n'akuba ekijiini ekisaviko. Ate nno teyabanga nnyo ya bbeeyi namala kukola naye nga mu kyalo ya bbeeyi ne yeesala
kikamba saawo nga kikopinga nnya n'akyesala n'afuna galubindi awo n'ateekako n'afuna akazigo omuganda wange n'asooka bamupepeta akaviiri n'asooka yesiiga akazigo wali omuntu ava ku nnyanja ng'ayingirawo ayogerekkako ng'obuwala bwonna omuyaga ajja kuba yeyagala bweyagazi kaasiima kaafuna nga ennyanja eyo yakyusa obulamu bw'abantu bungi kati baagiwamba ennyanja paati enene eri mu Buganda ebyo byonna ebitundu byegayo bitwawangula Busoga luddawa nnyanja mubiwambye ab'amagye bazze bakoze ne bwe twakola ne parliament ne bwe twagamba nti amagye gave ku nnyanja tukozese poliisi kuba amagye tegasobola kumanaginga abantu baagalemezaayo nga n'etteeka lifulumye obitegeera ebintu ebyo kaakati obubbi bw'ettaka ettaka wano omusajja ajja buzzi n'alaba ettaka n'agamba lyange n'abagobako ebisiga n'agamba tujja kuwoza amanyi asobola okumanipulatinga kooti amanyi ayina abasirikale bamanya ab'amagye n'afunayo w'amagye wali ku ddala lya meeja oba kano n'afuna ebijaketi n'aleetawo n'abasirikale nga bataano ne bakuuma ettaka nga sirirye famire yaffe olw'okuba nnafu n'akuba enduula omusajja bettaka n'agaa kyensobola okukola nsobola okuwaayo yeeka bbiri wali we mba mukkiriza nga bba mayiro namba mukazi wattu oba jajja olw'okuba abaana bali eyo babaafa baali kinakkiriza yeeka bbiri n'omutwalako ettaka lye ng'alaba ne bajja abantu ku ttaka bonna bwe yali yawaako bibadde ekyankwanzi eyo biri ekibuga biri essembabule newaffe bukomansimbi byali bizze budda si bakulwana actually ekintu ekyo nakikubya mu parliament kati gwe ebyo ebintu nga weebiri bitambula gwoba osuubira otya nti banaafuna obuwagizi obwenkanya mu kooti wano mayinje dayimba nti omwavu tasinga musango bituufu omuntu abanga ye mutuufu n'abonaabona n'akola ki oli ne bamwokyayo omulamuzi n'akubuuza gwe wampeerera nga sasa omusango nga bwakwagala ebyo byonna nga gavumenti esobola kulondwa nakufa okulabika nti ekola judicial system ennungi abaana baffe nali juzi nga nkyaliddeko bakireewo ne bagadafi Masaka akireewo bamuzaayo bamukwamanya nga bamuta biri byali birala kati bino waliwo president lwe baali baziika ka Pascal owerandani eyo bamuziika eyo Lwengo kati waliwo abamawulire abagamba mbu bababbako ebintu byabwe kati babaza ku musango bayita abbreviated robbery bali Masaka era biri politically motivated natuukayo nga bw'otunuulira ekkomera nga abantu abali convicted balinga 16 be baasalira nga bali ku limandi bali 100 bali 162 abali ku limandi nga bamazeeyo n'emyaka 5 tebalabanga mulamuzi omuntu ng'aliyo teyazza musango alinda lwaligenda mu kooti ekakase nti yazza musango naye nga kooti yamwerabira nemuvaako be bantu abaleeyo maama we najja n'amulambulako paka maama amaanyi gamuggwa n'afa taata najja famire omuntu obulamu bwe ne bwonooneka kakati gwe ku mbeera bwetyo osuubira otya omuntu okukuwagira omanye ebintu ebyo byenjogerako mwami Kasuku ebintu ebyo ffe situlina nti mpalana na Museveni naye ebintu ebyo byayina bye bituleetedde okuba n'empalana naye ne byagenda akola eggwanga gwe bw'oba ggwe ebintu ebyo byonna byenkugambye ng'obiwulira olaba omuntu ayina access ku information asobola okuwuliriza asobola okuwagira tasobola kati ebyo nabyo bagamba okurikirira eminga Buganda kyebasobola okukola kimu kisobola okurikirira eminga Buganda eno Museveni kuvaako n'agamba nvuddeko ate senaremu tesobola kurikirira eminga Buganda kuba ekyo kirireeti bati osanga munnange abantu abamu basobola obbajjako omusango kubanga yina abaleetedde ebizibu ye Museveni yaleese ebizibu kwegamba ebizibu bingi tunuulira human rights abuse omuntu okaana naawe olina mukwata muteeka mu drone omuntu obutakkiriziganya naawe waliwo abantu bangi babbyeko ettaka nga bagambye yayambala kofiira kanuupu naye nga musajja watu tenubimanya oluusi tabiriimu ne bajja ne bamutwala ne bamusiba ettaka lye ne balitwala okutulugunyizibwa teri nsi yalinga okukuba abantu okubakumenya emigongo okubakuba okubirumisa magalo nga ye solution ku opposition never wuliriza abantu abo Kayemba tampagira lwaki nkuwa ensonga zange nkuwa ne solution y'okumalawo bino byonna mwami Museveni mpa ku ntebe eggwanga lyaffe example ekyama ky'amapinduzi e Tanzania
emaze mu bukulembeze emyaka emeka bwekyanyerera afa okuba obukulembeze bukyuka abantu balina kusuubi bagamba era kale tumusanga nazze osanga anakyusa embeera nga bali negwe n'okulokota banne emyaka gino nga ne kaakati gw'olaga abantu nti ye musikaawo naye byayogera tebitegeereke byayogera byongera bwongezi kusajjula mbeera ensi n'otagiwa ssuubi nga amajja gaggwanga gafuuse nga bacuba bafuuse bamashinale nalabye bazze mu paalamenti basaba ebbiliyoni 3.9 mbu bagenda Sudaani ani abasindiseeyo Sudaani eggwanga eryetengeredde nze kyemmanya amajje gaffe gasasulwa bwendowooza sikiinaako bujulizi naye okusa bwendaba gasasulwa kati gakolanga bacuba gebasindike Central African Republic gebasindike Congo gebasindike Somalia ngao gebasindike Sudan on the taxpayers money era nakubidde baganda bange abamu abali Sudan emagamba muve Sudan abasudaani ku mbeera eno etuukawo bakambwe balabira ddala nga bawambiddwa obusungu bajja buzza ku bannayuganda kati olutalo kyokka nga bannayuganda bali Sudan omanyi bawera miliyoni mu kwewandiisa awo compensation abantu nga bafiiriddwa ebintu byabwe ambassador tugamba abantu bawandiisa nga bawera miliyoni abali mu Sudan kati bonna miliyoni eyo genda gizze Uganda kubanga ogenza olumbye ensi y'abali balina ebizibu byabwe gwe bakozeseza ng'omucuba ogenza olwanagane nabo obusungu babuze ku bannayuganda bajja kusalayo nga 15-10 abalala bakomewo ejje lyaffe ng'olifudde nga lya mashinali kusasula genda olwane ku ssente z'omuwi w'omusolo nze nkaaba siina luguudo nkaaba siina masanyalaze nkaaba neetaaga eddwaliro mu Butengarulo nkaaba ebintu gwe ng'olyawo tulina butunzi kati gwe tolaba ssuubi lyonna nti NRM Buganda ejeddiza bali mu kusaaga mu busaazi naye balabika balina kaddiiro ke bawala okubba ku Mwai Museveni. Mwai Museveni buli ayiya concept amubba engeri gyali nti tamubba naye atwala amuwe ssente zaffe ez'eggwanga kuba ye talina katiba kake amuwa ssente zaffe ez'eggwanga kati bayinza okuba bamusomera muzeeyi tusobola okuwangula Buganda bwe tuti ekizibu kya Buganda bwe kyatuuka Museveni kizibu era kya Uganda okujjako nga Museveni avudde ku bukulembeze nga tavuddeeko tewali NRM ereme kuba na ssuubi lyonna kubanga ate naye ekizibu kyakoze ddaagi kuzimbidde ku ye bw'avaawo naye ejja kuba ekoze eki ejja kuba egenze so bano bakyali baffe ab'NRM kibaba bakola kintu kiri kimu ffe tubaagala nnyo era tubawa ekitiibwa kinene kyekiseera nabo balaba eggwanga bwe libonaabona byejjogedde babiraba oyo muganda wange migadde abavuvuma alaba ebizibu abavubi bwe bayitamu ne badimye mu nnyanja bayitirivu waliwo kyali wange muyita Peter Okeyo weeyo ddolwe yatwala ddolwe n'atwala eyo namayinga eyo saidi zeeyo akubulira ebizibu by'abantu bye bayitamu ne mubuuze naye kati gwe kyekuwagiza NRM n'oteekako na wano mbupiero yo ng'abantu babadima mu ttaka babateekayo oluusi tugenda nga netuwuliziganya olulimi lwe lumu era okuyo n'owuliriza nga mwogera ebigambo bye bimu ng'olaba by'otegeera babitegeera naye ne mubuuza naye lwaki ate bwe twawuka n'atuddayo n'owagira NRM kiki ekyo ansi atagimpa bulungi so ku bizibu ebyo ebiriwo muganda wange ku bwavu obweyongedde mu baana ba Buganda ku service delivery ezitafunirako balina ne gats ezigana nezoogera mbu wano mwalonda bubi businga mwali mwalonda NRM singa ebintu byonna mubifuna bulungi kyogamba abantu b'ebukoma nsimbi gyemba tebawa musolo bo service terina batuukako olwokuba baayogera nti mukulu situkwagala kyogamba abo baatuuka kati muba mubonereza abantu okujjayo okwogera kiba okweexercisinga right yaabwe kasuku bw'oyombamu ne katabaniko ewaka ne kagamba nti munaye ddadi tokyogamba emmere olekerawo oggula nokakati ffe enjala ate bamufuuse b'amaanyi emmere mugyegulire mpo kyokola ku nsonga gye kagambyeko ne kagamba neddadi bw'okomawo oyomba nnyo ne maama ekintu ekyo kitutamye ojja otamidde n'oyomba ne maama n'omukuba taddi lwaki okola ekino eno kakati omeze nnyo kati ndowooza okuze kakati kyogenda okukola ogenda kwewera school fees mfo kyokudamu ebaino reflecting anonga naye ndabika nkola bubi bintu bino byenkola nga abaana balaba nezija nenyombesa nnyabwe nenkola mfo kyobikolako gwe nosalawo obonereza omwana yembeera gye tulimu NRM mu ggwanga Uganda NRM yafa yensonga lwaki abantu nti hope yaabwe yonna erimu NUP actually NUP political party yokka abantu gye balinamu essuubi lwaki
DP ekikola kyeri abantu bayagala nnyo DP nnyo naddala abantu bawano bagiwuliranga nga yabe bakawanga Ssemwogere babbeeni Kiwanuka baani nga bagiwulira yaffe wano. What happened? Mwami Mao ng'akola ndagaano mu butongole yali misana nga DP esazeewo okolagana ne Museveni ng'omulwanyisizza emyaka. FDC wala ebyagituukako kakana ba Ssemujju Nganda balukwako nga bavuddeyo kibiina kyabwe kukyapprovinga. UPC amaanyi galina nnyo waggulu eri and UPC egenda kuba y'amaanyi nnyo ekyo nkubuulira mazima engulu kati nabo bafunye mbagamba naye nedda Obote mu kalolo kano akaddako bulungi nnyo kyova olaba nga mu by-election zonna ezibaddewo UPC ewangudde ewali maama wange Cecilia Ogwala FDC UPC yawangulawo awali oli minisita gwe bakuba amasasi Engola UPC era yawangulawo kati UPC amaanyi geyifunye mu North mayitirivu kakati nti kati wano mu regioni Buganda amaanyi ekiyinudde omukyalo ono okwesimba ku minisita gundi ate ba minisita Amongi Betty Amongi okwesimba ku ono kuba Amongi wa UPC kati nkubuulirira wano take my word Amongi ajja kuwangula omukyalo Ruth Jane Ruth Achengo wa COVID oli Amongi ajja muwangula kubanga ono mukazi wake akena mutabani w'Obote era musika w'Obote abantu beyo nabo kati Obote factor yabazeemu mu mutwe gwabwe ddala Obote factor yakomyewo so Museveni buli wantu wonna talinawo bwogi singa aleka neewaabwe waava ne bagamba mukuba akalo direct buli omu natateekamu kutisa naye mbadde mbasaba mulonde gwe mulya gwe mwagala ayinza okuba surprised n'alaba nga ayinawo 10% oba 20% ng'ate abo abamulonze abamanyi n'amannya agamba wali Meja gundi yannonze kuba namuwa ekifo gundi wali gundi yannonze ne bannayuganda bonna babe kuvaawo baagala obukulembeze obupya kuba ye future ya Uganda tusobola kubona obukulembeze nga tomanyi obugenda ku transitinga for your safety mu mawanga nkiddamu kasuku mu mawanga gadde n'abakulembeze abatutte ebbanga eddene nga beesibidde mu bukulembeze tegamaliriza bulungi gabaamu gabale amawanga gonna gano mbadde n'omukulembeze ng'atutte emyaka egiwerako tegamaliriza bulungi so it's the same thing kyendaba ne Uganda yaffe singa bwe tutalwana nnyo okuginunula nga obudde bukyali nayo kyejja okuba yagalagana Mwami Museveni tokyaweza myaka giwera mu nsi muno ne bwe kiba ki emyaka gimugenze pressure gitumutaddeko mpitirivu nnyo tagirabanga kivula ng'ekawempe yasooka n'ayisa statements ezitategeereka n'asooka agamba kati essaawa mu Kazangola gye baatukubira emiggo baŋŋambye buli kaseera security agency zigendayo waliwo ababba essente empitirivu ennyo mu kalu k'ekawempe ako billions of money ne bazirya ne balimba omusajja nti Nuupu yakoze obuvujo nga tebalina kye bagenda kunyola nga essente baazirya naye ng'ensonga oziwulidde bulungi ensonga nziwulidde ozigayiza bulungi I think buli nze nange eze siri nnyo mu byabufuzi naye kyensinga okwagala kulaba nti enguudo nnungi amalwaliro waliyo eddagala amasomero gakola okitegeera ebyenfuna by'abantu ng'abantu bafuna ssente nti omuntu alima emmwanyi ze n'abala nti ngenda kufunamu era n'afunamu kitegeera kati emmwanyi yaabwe gyadde basigazza nayo nojja n'omanya manya inspire biki kiri eyo ntungamu kyekiba kigenda mu mmwanyi z'e Uganda n'oteekamu essente empitirivu abantu ne bagamba nti munnange waliwo ati akashuga ogiwulira tefulumya ngo yadde kasawo ka sukaali naye egenda mu trillion ya Uganda sente zeefunye naye nga n'akasawo tekakola ki kwegamba enguzi ya Uganda is organized robbery. It's an organized robbery. Yoga nti kale kyo to organizings esusse obungi abantu batula butuzi budget yaffe ntubanga bwe tugikola nga sente singa zibbwa bubbwa n'ogamba nti abantu banaakuwagira kasoko tuli mu byabufuzi nga bw'ogamba bati obirimu kubanga be bidetermininga bw'onadde waka mu COVID omusajja agamba tofuluma wafuluma okujjako abalina stickers gwe nga ggwe baali abati nti tugenda okukola abantu bameka abaali munda baasigalamu
politics nze bankuba emiggo nga bampambye mu ddoni bantutte mu safe house tewawulira bubi kati ebyobufuzi batebikwatako nga kyaliwo tomanyi oba mulamu tomanyi oba mukutudde omugongo baba mukoze eki so it's our obligation okwewaayo okumanya n'okufaayo otherwise neggwanga lyaffe emyaka gyaffe gikyali mitomu future gye tulina okutereeza bakadde baffe balowoozanga bakadde kyokka ekyennaku basigala balwana nina omusajja mumuyita muzeeyi bikongolo mwogerako nnyo waffe kisaabwa ayina 87 years muzeeyi bikongolo yakuza n'emyaka oba nkaaga mu bufumbo ennaku ezo n'okusoba ndowooza ne muzeeyi muntu asinga amobilizinga ne banne bagamba naye mujje mulabe eggwanga bwe litambula oyo muzeeyi yampa embuzi nga tulwanya olutalo lwa pineeti ku mmwanyi nanga mwana wange jangu bw'otuuka mu kyalo osanga abantu abakulu ate bo amaanyi ge balina ku kinyi kuba bo balabanga obudde bwabwe Museveni bwalidde bwamazeewo so bagamba nti wakiri bazzukulu baffe bafuna obulamu obulungi gwa muvubuka oli eyowooza gundi ampaddemu ki anjokyezaayo ki tukoze tutya oyo simuwagirula okujjako nga mpadde ssente oli ku future yo ogisazeewo ogitunde osazeewo ogiteeke woyagala abazeeyi balwana naye n'abakulembeze nabo tubagambeko kayemba ekiviiriddeko abantu otandika okwogera ebigambo ebyo be bakulembeze otutuuka eno mu paalamenti ate bo ne banyumirwa nti omusajja abadde ku gurawundi wano tuli naye oluba omuweereza olufuna ebibiri bino kuba waliwo abaga nti ebibiri tebandibikutte naye olinaga nti ate kiri mu tteeka olufuna ebibiri n'agula Land Cruiser ng'ate waliyo omulala MP akutte ebibiri ebyo naga nti kale kanguleko emmotoka ya $7.5 kino 125 mbize mu constituency bibeeko we biyambira abantu kati ekyo ekiviiriddeko abantu okugamba nti abasajja abakulembeze batuuka mu positions of power babeera mu kweriira kunyumirwa kati naffe batukoleko wano ffe batuleke nga batuwaddeyo ke batuwadde nayo thought ntuufu nayo naddala ku bakulembeze abatalumiriddwa bantu baabwe bone badda mu kugira neze kindowooza kiri kimujja eyo teekayo omulala kubanga tajja kukuwa leero nenkyakuwe na luli wabula bw'agaana bwe yeekobaana n'abantu abakola endowooza ezita future yo ate oba ojja kufiirwa nnyo so bw'omugjayo n'ofuna alina eddoboozi ng'eriryo aba asinga ekyokubiri kyogende nti bakuwa ebibiri oli n'agamba nja kuzaako $7.5 million okimanyi bakutwala mu kooti bakuwangula kituufu kubanga ssente baba bakuwazaaki za mmotoka wakola otya tewagigula nanti bino byetwogera kayemba bibeera bya buntu bulamu kaakati ekyo kaakati nti for example Ssegirinnya ye yalaga nti ebibiri bye baabimuwa yakolamu eddwaliro ngenda kunyumizaako emboozi emu anyway kanjireke badde ndagikuyinza naye muganda wange oyo Ssegirinnya yafa tali happy abantu bangi bamubba yafa tali happy abantu bamubba naddala we bayingiramu ebintu by'emisango ebyo abantu bakozesa advantage ya muganda wange najjayo oba oliawo oluswanga mukambwe gye muli awanda anyway lusa kyalina okukola kakkane muto wange andi mukwano gwange twemanyi bulungi nnyo andi mukwano bwe njoga ti mukwano gwe nange ndi mukwano gwe naye mukwano gwange era luswa y'omu ku babaka abatono y'omu ku simbule mbadde muyisa omubaka era yali empitobi y'omu ku bantu abatono bwe bannumbanga yagendanga ku peegi ze nanwanirira ye luswa bata nayogera naye nemuga luswa okyali mwana muto pate esazeewo gy'okkiririzaamu tewandietadde ku minzaani na pate I think it's not necessary ground bikinze manyi kasuka oba n'abantu aba aga neolyoka bakusuddiya oyo yekyaliwa foya mwana gwe w'amaanyi naffe tulina era abantu abalala baagala okwesimbawo gye tuli naye nga bw'omutunuulira n'omwevaluwetinga olaba munafu naye nga yina bakyali bamusuddiya nti gwe kyali waffe mwana okisobola mwana tusonye omwana twalonda omuyaga mwana ne gugenda naye kati gwe kyali waffe nga baagala mubbako kasente bw'aba si mugezi nnyo okutunuulira kwetegereza aleeta n'akatono n'atunda n'ebibye nezigenda neziggwawo so mu mbeera bw'etyo muganda wange tuswa musaba akakkane I understand abantu bamusuubiza omulonda ne bamugaya alina amaanyi okugula ne batamulonda abalonze batyo baba bwe bakola ne muganda waffe katolo bwamu
sibe kiri yafata limu bavume ngono gwokubiri abantu munnange omanyi kye baagala basobola okukulaba fa Abaganda wano erudda twakulamu tetulinga Abakiga Mukiga bwetakwagala gasi kwagala ne police jja kujja n'omukwatibwa ekisa nomugamba munnange kati nze bwaffe edda balokole bajjanga ku kyalo okubuulira enjiri ne babuulira enjiri abantu baffe nga bakatoliki nnyo tebakyuka naye ndaba nga bambi bakozeseza amaanyi mangi babuuza waluna lwalokose ne mbagamba nti wali mukono nempanika ningenda nengamba kambazeemu amaanyi waddeyo nabo nga bagamba gye tuvudde osanga waliwo yakoze eki bwe bagendanga ngaawo wengwira nemba mu bulokole wenyini naye nga kubazaamu maanyi kandi nawana abantu baffe bakuzaamu amaanyi basudiya akalologondi yakanyumiza kwezi nangamba yagaba enkumbi naye abeera yakavaawo ate oweseffuliya najja ne balyoka bawano ne bamwambaza ebisanja ne bamukola buli kimu kale kankubuulire omuntu gwe bali bwaba okuwagira ne bwataba kyane kyabawa naye nga bakumuwagira bamuwagira abantu kati batunuulira nnyo ndowoozayo oli ku sayidi yaabwe ate abantu basobola n'okuwa akalulu nga bakuvuma gwe mbuulira Lord Mayor Lukwago buli gwosanga gamba Lukwago tata sente abantu badde tebamwagala ebbanga lyonna ate bamuwagira Ssemujju java ekira gwe gyova ndoza na wano wetuli kira wano kira Ssemujju abantu yomu kwa baka abantu gwe badde baagala ennyo simanyi kati bwe kiri nekiwoga Ssemujju gwe badde omuli abirundi emeka nti nkoze kino abeera ayogera nsonga z'abantu be n'amekenga sure nti zayogedde zisobola okuvaayo bamuwanga Kivumbi bammeyida ndi Lubega Sseggona agenda mu kkooti ne bamulaba ng'awolereza abantu abanaku n'awaayo ne bimu ku byawesa Nalukola akalusi kirala Nalukola ddaleka mu kkooti nze Nalukola basoba Katongole Julius Chairman Nyanzi Selector Devi Edi Mutwe Nalukola oyo yali looya era nze najja omulamuzi obunamugamba is also the director of a company called Justifying ko mulamuzi is it Justifying or is the company name ko Nalukola is the company name Justifying ngali erinnya lya company yange so kati bamaze ebbanga so abantu balonda ng'oli ku saidi yaabwe Bannayuganda ne bojja ne bawe billions of money Kawempe NRM yandiwangudde akalu kwa bataddeyo ssente zonna it can't be singa ssente ze zaali zikola president wange Kyagulanyi nti yandikubye Museveni kalulu ne Kanyooka Nkoona kwa yamubba akalulu ne Kanyooka Enkoona statistics ziraga twawangula ebitundu 5 ku 10 oli yayina ssente nozikuba abantu bamanyi kye baagala era omuntu yenna gwe ng'oli eyo nga tubadde n'abantu bo toyogeredde bantu be baluma tubadde saidi y'abantu be baluma n'ogamba ntegese biliyoni ya ssente ngenda giteeka mu kalulu bajja kugirya tojja kufuna kalulu eddakiika ziri 5 tezitumale zetwakatambulako nina egundi era gye mbadde njagala twogereko naye tujja gyogerako omulundi gwe tunaakomawo tujja kwogera ku umeme twogere ku Atiak Sugar biliyoni endala ogambye bina bazibawadde naye ogambye tebafulumyangayo wadde akasawo ka ssukaali naye kituufu nti tebafulumyangayo wadde akasawo gwe sukaali waagwa aliko Atiak beba bali mu Northern Uganda gwe munoonye mu supermarket yonna bw'omufunayo Northern Uganda ebikajjo bikulayo muganda wange omanyi bakolako nga babijja na Busoga eyo naye tebyatuukanga egamba kampani ezo naye nga byonna byamwayi Museveni alya n'abantu be kubanga gwe tosobola kubanga eggwanga olaba ebibyo nabyo bitambula gwe n'osigala eddwaliro lwaba balyongerera nazo biliyoni 4 plus eddwaliro lwali eddwaliro ekyenda okuba expensive mu nsi yonna bukya malwaliro gabaawo nga liri mu trillions of money abasajja bano Bannayuganda nga mutumaliriza programu eno naye tumanya obligation yaffe y'okukyusa eggwanga lyaffe eggwanga bali mu kulyaffe ezo sente zemuli atwogerako si zaabwe zaffe zituwaayo omusolo ne tukola ki amabanja ge twewola kati omanyi tuli mu trillioni 12 amabanja ag'eggwanga ge twewoze naye nga budget yaffe eri mu trillioni realistically eringa mu trillioni 5 realistically 5 naye gwe omanyi nga amabanja gakubisaamu budget yo tuli mu trillioni 12 nga okwewola buli kaseera ye solution ojja ekiseera kijja kutuuka nga bw'ofuluma eggwanga n'ogenda mu ggwanga eryawula Uganda ssente nga bakuwamba
Nibagamba musoga muntu wayo kali ezikuzono tuwatuono tomuti tumubadde kwafe bakusanga omusingo naye sebo bana basajja bakugamba atumubawadde bakuwaayo tumubawadde mubeere naye nobabuuza kati nkole mulimo ki ngire ne bagamba musajja tugenda kuba naawe emyaka 15 gasitukuta ng'otukolera tukwabuwa emmere oleme kufana kujjanja situkwayadde n'olwata kitweyongera naye Honorable tweyanziza nnyo njagala okutegeeza kantegeezeko ku bantu begundi be mu Schengen abantu be Germany abantu be Copenhagen abantu ba Amsterdam n'abantu be Stockholm Sweden indoors Stockholm Munich Copenhagen na Amsterdam omuyimbi w'eggwanga Rema Namakula ajja kubeera namwe omwezi guno biseera bya Easter Easter genda gikwatire Easter ndoza Good Friday ali Copenhagen Easter Saturday abere Munich wiki dako abere Sweden Saturday abere Amsterdam so nsinza butabategeeza omutegezi w'ekivulu mugamba aleta akalanko ngenda kubategeeza kuba abantu be Schengen balabira ddala Kasuku live ngenda kumusaba Suzani Rebecca Mero Stockholm Mero gwosinga okumumanya Kasuku abategeezezza mujje mulange bannange muleete omulango wano Kasuku live nange nkayisiza obuyisanga mafiya kuba taata nankolera kye munnange naye nga muleete omusajja mumuwoye ku ssente naye Rema munneebalize ekisooka Rema kye mwebazaako she found her peace ekyo kintu kiri very important mu bulamu bw'ensi ate weebazayo ne ku mwami Ssebunya nkyandikira ku Rema wamala weebaza omuko she found her peace omanyi mu bulamu bw'ensi eno buli lw'otatula wansi n'ogamba nti kanneewa emirembe tegisobola kwewa okitegedde omuntu eyali yakola ekyo ekintu yali Juliana yalina we yatuuka naga kanneesonyiwa omunnayu ayogere buli kyayagala I need to find my safe space eriwa era be yagifuna twakera ku makya ne tugaa Juliana Legend tulaba mulabe kati ne Rema yakikola yasoka na withdrawing okuva mu public space baba talina kyemuleeta talabika neyeewa emirembe n'omwami we kale ate ne mwami Ssebunya n'atuyamba n'atwagalira omwana ekyo mwebaze nnyo mwami Ssebunya n'amubeerako amaanyi n'agateekako mwami Ssebunya I mean ku Rema so mwami Ssebunya nkubuuzizzaako nnyo simanyi oba tuneesanga ddi oyagala nkoko mwami Ssebunya ine embeera gy'ateekawo oba oli eyo n'omugwako ate nekyewunyisa ogenda owulirako gakonyeeko ogenda olaba oli mukoddomi wengeri weddira olugavu ate akwagala nnyo era akasuko talina mutawaana so mwami Ssebunya ko 0758 kwendi onkubirako nonga muko kiri kitya kati gwengeri gyotanywa mwenga ate tekikugaana nze kukungulira ecupa ya bereya kave mu kisiba ne mu kisiwa waggulira omwenga abaana yagunywedde naye asobola okukola embeera endala kati yakola ku Serena lumu bulungi n'ayita mu dollars yes kino nekitambula so Rema ekyo kyo nkimwebazaako n'asalawo nti music wa excitement bino bya showbiz nawe nadda ku peesi ye neyeewa emirembe kiri very important omutundu atali mu competition akola music era omwezi guno kugenda kuleetayo akayimba akapya kajje kabayitemu music quality atambule kuba kati akompitinga nani wali mayo olekisa wena okukiza n'otuuka n'ogaa kati nkola byanga buwagize funny base agene also that comes from some of the choices our musicians have to make abayimbi bafamu bamala obudde mu kwagala okukakasa nti baakabi ekyo nakigamba n'abamawulire ne baga nti owamawulire buli lwolwana ennyo okukakasa abantu nti oli waakabi ogenda kumalirizwa oyonoonye ssente n'obudde byotandikoze eki so nga ate wano osobola okuyimba oluyimba lwo ne lukuleetera miliyoni zo 100 nogenda n'ogula 105 n'ozimbako kati ogenda oyingira emyaka 3 nga wazimba ewuwo olina ne ssente ezijja zino zabapangisa zaaki nze n'abantu beŋŋamba nze nagula emmotoka yange yasooka nga ndi 24 emyaka jadda nengula poloti yange yasooka nga ndi 25 nentandika nensimbamu obuyumba bwange naye obuyumba bwe mbutuukako nekakati ndabanga bwa mulembe nezimba buddabudabo bwe buti nenteekamu ekinabiro munda self contained mbu nga nina endowooza businga embeera egaana nsulako mukamu buno ne bumpayo kuki ku ssente so buli ofokasinga ng'obudde bukyali n'ofokasinga n'omanya nekyoyagala
nze ulaba ba managers bangi asibye dreads ayagala okubamba naye atuuka wana yeetaaga abantu omutegeere nti azze kati nze ebiwanda omukubira yeebaddala tayogera kati nze ebiwanda nabyo era nze mba mu bulamu bwange ate actually ekintu ekyo ne political ekibadde kinkosa nnyo nga nze namanyira okukola ebintu ebingi backdo okwaka nkulekera ayina okwaka nakola ki kati nze omuyimbi wange yayaka ye business lwaki ate nange nituuka mu kitundu nkole dreads ziyike ziti bagambe manager wangu ndi oyo atuuse otuuke mu bbala otandike n'okusaasanya sente ndi munaku ebyo mulowooza nti mpulya mumanyi okwongeya mbukayemba oyo tavaako sente nkozifuna kizibu lwaki mwagala muzibaako zimbeeko ziti association yammwe y'oluseke njagala ngitegeeza akasente oyinamu akasente olina okakwata obulungi olabya nti sente nzibu njagala obeera awantu ogabe bannaye ani ampaayo 5 awo obulumi bwe banayitamu gikuwa naye obanga oyitamu ogaba 5 muganda wange ensi nkambwe leero jjukira abantu abazze nga bayiwa amajja wano gwejja nabalina kyaliwemwesonje kakati essaawa eno seba akyali erevanti takyali era gwetinga gwe yali kyaliwe ku mutima gwowolera nogaye nekyaliwangakyamwina ku mutima okubirayo n'akasimu naye abamunoonyanga amasimu ge yafunanga bulina kutakyagafuna muganda wange leero obukadde bwaffe kyovulanzi kyekyandeeta ne mu struggle ino okulabika ntukyusa eggwanga lyaffe njagala obukadde obulungi njagala abaana bange bakulye mu bulamu obulungi njagala nange mberekaawo kizzukulu kyange nga kigamba ndi muzzukulu wa manyi n'erinnya lyange lyabayige bakwase ndi muzzukulu wa Kayemba Solo bayige bakwase ali ku mutala gundi nga ndi eyompoye nga bw'owulira son of Namukasa bulungi nnyo muzzukulu wa Sserwanga bulungi nnyo okyogera proudly kuba maama wange teyali munaku jjajja wange teyali musajja munaku atoolo naye abantu batya n'okwogera maama we kati nze njagala bagenze tuli bazzukulu ba Kayemba Solo bayige bakwase nga bagamba eyo bayige bakwase twayita omusajja oyo yali tasaaga kati bwe bulamu bwe tunoonya kyobolanga muganda wange ndaba abantu bangi leero nabambye egindi tobamba gindi abo boogamba mbu obabambye bokakasa baalabirabye dda bakusuddiya omulimu gwabwe omukulu okusuddiya bagagga nze nawe kyali wange yawaana Medi Ssentongo oyo yamugamba okumwagala muno sente nze bannange Nabbi Muhammad saamulabako mpulya bamwogera bwogezi Medi Ssentongo ku bintu byokola oyinza n'okubasinga Nabbi Muhammad ebintu byokola obungi bwabyo ne mutunuulira bwinti engamba oluseke kutuusizza abantu geraageranya abaana b'abantu ku Nabbi Muhammad swala lala wa swalama Medi n'amwokya osene byo Nabbi Muhammad simumanyi naye okubasinga Nabbi Muhammad Medi Ssentongo kukumanyi golina kaakati yamusuddiya nti ate yamusuddiya kati amusinga sente kati amusinga sente naye nga y'omulimu gwabanga wakusuddiya bwe sikulabanga ko mazima ga Katonda kakati muganda ebintu biri mu kusuddiya abagagga naye kyogambye kituufu ze kigamba nnyo abantu mukole ffe mutulaba wano ne mugamba kasuku naffe tuba tukola ekyokulala buli muntu gy'ali find yourself space noonya awali emirembe gyo walina okubaako wootuuka n'olekerawo okukakasa abantu nagambako omusajja wange Brian ne mugamba Brian munnayuganda tebamukakasa munnayuganda ngoma aliwo gwekola ki so Rema nkwebaza lwa kintu ekyo yakeera ku makya n'asalawo akole ye ebibye byayagala sente zazifuna takyaleekaana n'abantu takyalina gwakakasa peacefully abeera n'omwami we n'abaana be nakweinvestingira sente nakumonitoringa business kintu kitambula so it is a very important thing so abantu bo mu Schengen Easter weekend Rema alina mmwe Munich ne Copenhagen weekend ako Amsterdam ne Sweden so muleete obulango obulango bagenda kubuleeta kibeere nga kitambula sina kindi baŋŋambe nti kasuku jange okole ogende ku neshingine njagala kulwalako Croatia Croatia nayo kyali wange bamuyita Yasini Mpeirwe kyali wange wa people power nnyo wanopunyo anatutwala ku tuwanzo maybe bifo njagala kulambula sikyayagala muntu anteeka mu nnyumba ye ntituulaawo Croatia tujja kugenda nzige nyini tujja kutuukira Zagreb tulabe Dynamo Zagreb bulungi nnyo bwe tuve Zagreb tugende bayitayo Rijeka eyo beach simanyi Rijeka wali omanyi Croatia seragana ne Italy ne mulimu ennyanja wakati awo kakati abantu bagendayo ku holiday yo bwe tuveeyo tujja genda ko bwe bayita hostage
eyo nayo beach nayo wabiyo kweyagala kweyagala kalula tulambule ku timu za mpira yo Dynamo Locomotiva wajiwulira ke jimanyi yazaja ko Champions League bulungi baje Locomotiva Zagreb waliyo Varazdin sijiwulira waliyo Gorica Dynamo Zagreb yo jimanyi jetu jokso ko Croatia ye wava bano ba Luka Modric Ivan Rakitic bulungi nyo tujagenda tulambule na Croatia tugende Amsterdam awo nga tuli ku kikweno trip eno je tugenda mwino naye tusobola okutambula kweno naye saagala kusuubiza nnyo nakusuubiza ja kumfuukira ettabu nsuubiza Croatia tujja kupulaninga yeddako tupulaninge Croatia mu gw'omusanvu ng'etutwala wali wonna twetululemu so abantu abadde Croatia essaawa yonna ate abe Madrid I&M Bank leero egenda kwaniveiringa partnership ne Real Madrid Foundation Madrid eyo nagendayo mu mirimu gyange gy'omupiira mu ekisaawe Santiago Bernabeu omanyi kiri mu kibuga wakati ddala kitegeeza kyekintu ekyamanyi kye balina bulungi nnyo parking eri bweti bw'oyingira wootuuka butuusi noye Madrid y'amaanyi omanyi Madrid eyo balina obwakabaka bulinga actually Madrid n'eri Catalonia eyo balizi Barcelona kati ensi erina bakabaka ab'enjawulo ne Madrid tawuni y'amaanyi nnyo natuukayo ko baali basamba Celtic nali nva Croatia nenga hoteli zonna zijjudde ninga ekiri ebweru abayayi bali mu kutamiira beeyagala obweyagazi ng'ekiri awo nengamba singa mukulu Sema ayiseeko wano tonkubisa mabbabanyi tandise obbirowoozaamu bye nalaba Manchester Abangereza nga banywa omwenge balya bibbaga kati Abasipaana beeyagala okusinga Abangereza kati ate bona agenda Croatia omanyi abantu Croatia ate bo bampisa nnyo baaniriza nnyo kati ate Mukama kyatuyamye nti oli mufumbo ekyo nange kyanyambako lwaki kyanyambako nti omuye oba mufumbo bawanjawulo n'otwalayo banaavuka atali bafumbe Croatia ku baana baawo we baakula bwe batyo olaba ettabu Croatia awo naye kati gwe ekirungi nja kubeera naawe sijja kukkiriza kumagamaga kintu kyonna tujja kugendanga omale tugende tukole bizinesi zetukola tumale tugende olambuleko tuddeyo tu bizinesi zetukola sijja ali ate lwaki gwe ate gwe era sikweraliikira kuba ebyaddala toli musajja mwemakuze wemakula ekyo sikuwulirangako tulina obikola era gye bala mukyala talina kujja ku bbereya kubanga kasawenyera ka bbereyako ofuna ddi obudde obukola ebintu ebyo munaye webali nnyo kuba musajja mwesimbu eri mukyala wo webali nnyo ssebo webali edda ng'okyegana tuli mwesimbu mubeere bulungi bweraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Sizalisa mukazi kati ndi muto gwa sasule ewange akyala abulura bababbi abakyala werezo omuyomba enyembuto katonda yo kyembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa musa wayitista biblia mu detergent waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange